Musoro. Mukwate waguru musazi kumbata sura musoro muninyize burungi. Muninyize bata sura musoro, nze bata sura musoro. Yani ko muje mwabana nze sura muninyize muninyize burungi. Nsiganye aha. Tagati aho banga nze sura musoro. DPTV Uganda, Dawn People Television. Amawulire agakagwawo ennyonyi ya Uganda ey'amagye crashinze negwa neggwawo. Abasirikale 8 bagambibwa okubeera nga bano be bagibaddemu. Embeera bweti bweri okusinziira ku Uganda n'amagye ga Uganda ku report gye tugenze maaso n'okubanga tufuna eraga nti Uganda yemu ku nsi eziri mu African Union ezina y'abasirikale nga bawerera ddala 1,100 nga bano bagenda maaso n'okubeera nga batwalibwayo kuuma emirembe mu bitundu bino ebye Mogadishu Somalia era nga bali wakati mu kulwanagana n'akabinja akamanyiddwa nga El Ekado kano nga kalinkingibwa ku kabinja ak'abatujju ak'amaanyi akamanyiddwa nga Al-Shabaab. We twogerera bino ennyonyi egudde ekubiddwa bukubibwa oba egudde byayo. Ebino ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutegeera olunaku olwaleero. Si birungi okusinziira ku batwala aviation mu ggwanga erya Somalia bavuddeyo ne balambulula kye kiviiriddeko ennyonyi eno okubeera nga egwa. Katukomewo. Mbanirizaako nate mutuntu y'olunaku olwaleero buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo webalire ddala gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Abafunye ebizibu eby'enjawulo twagala bagamba nti mugume oba oliawo Mukama yamanyi enteekateeka ezisingakaawo so nga ate abafunye essanyu ery'enjawulo tusanyukira wamu nammwe ne tugamba nti muyogeyoge. Njagala bategeezako nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi tuli mu gwa 7 so nga ate omwaka tuli mu 2025 omwaka gugenda. Kiki kyokoze mwebyo ebingi biwa programinga ng'otandika omwaka guno obituuseewa mulekerawo okubeera nga mwongerayo ebirooto byammwe n'ebibalo byammwe nti guno omwaka gukyaliko kasita wabulayo emyezi bwegiti gijja kuggwako nga tewali kyokoze. Kale nno tusitukiremu tusobole okubeera nga ebyo bye twasaba era bye twayagala okuteeka mu nkola nga tubissa mu nkola. Tuleme kuwambagatana na bingi, kwata kimu okigguse olyoka ogende ku kirala. We bukeeredde enkya y'olunaku olwaleero nga birungi si birungi okuva ali munda mu ggwanga erya Somalia, okuva mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu. Ennyonyi ya Uganda ebadde yeetisse abasirikale egudde crashinze bangi balumiziddwa. Okusinziira ku report gye tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna evudde eri aviation ey'eggwanga lino erya Somalia bavudde ne bategeeza nti ennyonyi eno yagudde olunaku olwajjo okusinziira ku kabinja akamanyiddwa nga Al-Shabaab. Kigambibwa nti babadde n'enteekateeka ekuba ennyonyi eno wakati mu kubeera nga abakulu abagibadde mitambo balwana ereme kubeera nga ekubibwa ate ne crashinga ku kisaawe. Ya crashinze mu Shabelle
mu Shabelle region side zeyo kilomita 9 zimairo nga 5 okuva mu northwest eya Mogadishu side zeyo ekisaawe naye bagirinze ne bagikubira ku kisaawe bagirinze bagikubira ku kisaawe amano ngate baba bajoga oba kale kyekyo okusinziira kubigenda maaso mu Somalia tumanyi nti Somalia olutalo doje ruli terugwayo era nga balwanagana n'obubinja obw'abatujju obw'enjawulo nenga buno akamu kukasingira ddala amaanyi ke kabinja ka Al-Shabaab kano kaze kakosa amagye ga Uganda kaze kakuba kwegamba ebitundu ebyenjawulo nga kakosaamu amagye ga Uganda tuze tulaba emiramo mingi nga gikomezebwawo wano ku butaka nenga akabinja kano gye buvuddeko General Muhoozi yavayo n'agamba bagenda kubeera nga bafufugaza akabinja kano aka Al-Shabaab bakatuule ku nfeete naye ke bagamba ofufugaza buli kiseera kwongera okubeera ak'amaanyi okusinziira ku mukago gumanyiddwa nga African Union AU bano nga balina amagye agawerera ddala 1,100 mu bitundu bino ebya Somalia ng'era gano amagye gatwalibwayo kubeera nga gakuuma emirembe mu Somalia bavuddeyo ne bawa ekiwandiiko kyabwe ekyawamu nga bagamba nti kituufu ennyonyi ekurashinze abantu 8 tebannabatubuulira ebituufu byebiriwa 8 bafudde oba tebafudde ebyo bisigadde babyekuumidde tebannababituwa yes tebannaba kubeera nga ebyo babituwa wabula nga getukakasa nti yo ennyonyi egudde era wakati mu kubeera nga egudde wabaddewo ennyonyi eyattake ebadde yeetisse abasaabaze ng'egenda kubeera nga bagwa ku kisaawe awo eno bagirwisizza tefunye buzibu naye bagirwisizza okubeera nga egwa olw'ensonga nti ku kisaawe kubadde kuvaako omukka bwegudde ebwatuse omukka ne gutwala ebbanga nga guzinzeko ekisaawe ekikandaaliriza abantu bangi abatambuze okubadde n'ennyonyi eno eyattake Turkish Airline ebaddemu abasaabaze abawerera ddala okubeera ng'ekonkomalira mu bbanga nga tetuula wabula obudde buno okusinziira ku mukutu ogwa BBC gutugamba nti ekisaawe kizzeemu okubeera nga kikola bulungi nnyo era booperatinga okusinziira ku kitongole ekya aviation wali munda mu ggwanga erya Somalia n'abakulu kuno okwaffe wano mu Uganda bavuddeyo ne batunnyonnyola kyekiyinza okubeera nga kivuddeko obuzibu era batugamba nti ennyonyi eno ekisaawe kwegudde kye bayita Adena Ade International Airport mu bwangu ddala bekikwatako badduse okulaba nga babaako be bataasa tebatuwadde muwendo wabula okusinziira ku vidiyo evuddeyo eraze nti ennyonyi yo eweddewo kyetutamanyi bagenda tugamba nti tewali afudde omanyawo gavumenti yasomawo yeyagala yebawaayo omuwendo yo gwewulira eyagala bwe baba bafudde 10 ejja kugaba bafuddeyo 2 bwe bafa 6 ejja kugaba tufiiriddwayo abantu 5 so byebyo sofa ebiriwo ebigenda maaso ku nnyonyi ya Uganda helikopita eweddewo kyetwebuuza abasirikale basigaddewo awo nze naawe kibuuzo kisigadde mu bbanga aba aviation bagatuulidde twawulidde okubwatuka kwe tutamanyi oba yakubiddwa bukubi bwe oba yagudde nga yo naye kye bakakasa kimu nti wabaddewo akabinja ka Elquit kano nga kateekebwamu ensimbi abasajja aba Al-Shabaab abalabika nge babadde baagala okubeera nga bakuba ennyonyi eno egudde bino nno bituweereddwa Farah Abdalle manya g'Abawarabu Farah Abdalle yatuwadde akwanaganya ebya aviation munda mu ggwanga erya Somalia amawulire sofa geego
agava eyo ennyonyi egudde. Ennyonyi egudde. Kakati tulinde budget egenda okujja. Tulina okugula ennyonyi endala. Ne weebuuza twabatuma. Tubadde tubatumye mugende Somalia. Tubatumyeko mugende Somalia. Oba bwe mwagenda Congo ne mubba embaawo sife tuli mu kuzisasula. Mogani omanyi sente ze bakubanja? Kakati n'omwana w'omuto abanjiwe miliyoni 3.5. Naye nga seba abasajja bakwata. Njagala kujjukiza gwe Munnayuganda ali atuwuliriza era atugoberera nti gye buvuddeko omwaka oguwedde amagye gaateekayo okusaba kwago mu paalamenti y'eggwanga nga gaagala bagawe bagongere ku ssente ezinaagayambako kubeera nga batuukiriza mission ezo ze baba bagenzeeko mawanga ag'ebweru. Naba nayo Uganda erabye. Uganda we tulinga gavumenti ekola enguudo e Congo ng'ewakati tuyina nguudo. Ne munzika nga babaga ate mulina okusasula Congo. Mugisasulira ki? Mwabba ebintu byayo. Ekyokubiri ki? Mwatta abantu baayo. Ate amagye ne gajja ne gasaba budget. Bwe bali bagende Somalia bababuuza abaayi Somalia yo gye mutava mwagalayo ki? In fact Somalia yagoba abasirikale ba Uganda abamawanga ag'enjawulo baveeyo kati bakyakolayo ki? Kubanga omukago gwa EU ndowooza South Africa South Africa yajjayo amagye gaayo n'abantu abalala. Uganda tukolayo ki? Bayinza tubulira eno ennyonyi yabadde egenze kukolayo ki? Okera ne wagaa nti ennyonyi y'eggwanga nga kituufu kale muyina okunyolwa ennyonyi y'eggwanga egenze naye ng'olina kusooka kubuuza yagenze yabadde yanonyeeyo ki? Bitugasa oba bigasa bakulu abali mu buyinza? Nomanya nti kale Sajjime bigasa bali kati owoggana ki? Bigasa ki? Bingasa zino sente yennyonyi eyagudde sente zaffe sebo zaffe ayino bazikubira n'ekibooko ne baggala n'amaduuka agaffe. Musasule layisinsi musasule biki ne bagenda bagulamu ennyonyi egwiriddeyo. Singa yabadde wano yandigudde. Tuzibanja zino ennyonyi tuzibanja. Yes, tuve mu kusaaga tuzibanja bannaaye. Jeno muwozi ne kale ennyonyi zigwe naye abaana bafu abafiireeyo mubatuwalayo okukolayo ki? Kubanga gwe kizibu okumala emyezi 6 nga towulidde magye ga Uganda gafiiridde mu nsi za njawulo. Abaana b'eggwanga bafa biki? Anyway, kankome wano. Byebyo ebiva e Mogadishu, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Somalia. Muzikirize mbategeeze titutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate alina bizibu tokuba naye awulira nga bikuyinze munoonyeko. Endwadde gy'atawonya ajja kugamba eyo sigiwonya naye eyo gy'awonya ajja kugamba weewaawo tuula kalira tusobole okubeera ng'eyo tugituula ku nfeete. Teweesiba mu nnyanja ya bizibu muganda wange abantu bajja kuseka nga bakusekerera be babagamba nti tolina kuddukira wa Sheikh Ashraf. Muganda wange weeyambe dduka akwate namba y'essimu eri 0707 ya Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko katweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo nzikiriza mukwano gwange amawulire nago si malungi ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna oba oliawo waliwo akabenje akaguddewo nate era nga abantu waliwo akabenje akaguddewo akamotoka emotoka kika kya Toyota Sipasio namba UBB 232 nge strokinga Z
ngene badde eva mu bitundu by'entinda eremeredde omugoba waayo netomera owa boda boda abadde ku mabbali g'oluguudo. Gwe kino kye bayita nti ekiri atabaala neyasigadde eka kimutaayiza. Okitegedde? Omusajja tabiriiko ali mabbali wa kkubo emmotoka gye musanze. Ekyo kye bayita olumbe. Mu ngeri emu mu kabenje kano n'olukomera lwa radio emanyiddwa nga Simba olusangibwa wano e Bukoto, omugoba wa boda boda ye addusiddwa mu ddwaliro wabula ng'ali mu mbeera etali nnungi yadde n'akatono. Gwe kakati lya ku ssente zo my dear. Abe bofunayo ekyebiri lyako walumbe mubbi nabokyeza dda bwe mugira lya kubanga kati omusajja wuuno emmotoka emulumbye n'emusaabala addusiddwa mu ddwaliro. Tusabe Katonda atereere. N'ekikomera kya Radio Simba nakyo kitomeddwa. Ekyo ne bwe bakitomera ate kirumizibwa bannyini kyo banaazimba ekirala babadde banoonya mawulire kakati n'ekirala webewo n'emmotoka ekutomera ne ya rabbi sipasiyo. Geego sofa getulinawo obudde buno tujja kubeera nga tujja n'amawulire amalala. Ndowooza twongereko emboozi y'abano abaana abateereddwako gw'obutujju Mogani. Abantu 17 ine Uganda kkula lya Africa. Abantu 17 nga kigambibwa nti bano basuubuzi ba scrap bolengera ku screen yawo. Basuubuzi ba scrap basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'Enakawa nga kigambibwa nti bano benyigira mu kusala ebikondo wamu ne waya z'amasannyalaze mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Bano bagguddwako omusango gwa butujju. Ya rabbi kabaka mwanga okusala waya z'amasannyalaze guba gwa butujju. Tebabanga nabo bagenda bawezesa mu kkooti y'amagye. Katonda wange. Abavubuka b'olengeraawo bali baweza omuwendo gw'abantu 17. Bano olunaku olwaliro basimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne babasomera emisango gy'okubba waya, emisango gy'okutema ebikondo. Yes, sikiwagira kino si kirungi kozi muba muteteeganya bizinensi z'abantu mu bitundu eby'enjawulo. Kuba kati amazima gali nti amasannyalaze ye bizinensi y'abantu abasinga. Ntunda butunda, ntunda biki, nkola biki, bansi banviiri, dryer n'ebiringa ebyo. Masannyalaze ge gavuga bizinensi ezisinga. So sisobola kuwagira abavubuka bano bwe babanga bebbo. Naye tubadde wano twegeyamu ne tugamba nti ddala asaze ebikondo ne waya z'amasannyalaze oyina muteekako gwa butujju nga gwafuuse gwa jjenjeero nnyo. Kati gwe mukutte n'emmundu oba Jamiru mukulu mu muvunaane ki? Jamiru mukulu atta abantu akola biki ayina ekibinja ky'abatujju mumulina ku gwa butujju. N'asaze waya z'amasannyalaze tekijja kukola. Oba bano balina emisango emirala gyo bali mu Uganda batumanyizizza. Bakwata n'owa mutwe n'omusirikale wa poliisi twine ne bawa twine bairu ku misango gye gimu n'owa mutwe ne batamuwa. Hayinza okusanga abasajja nga bagaba baasala ebikondo by'amasannyalaze naye nga abasala tebaliiwaawo. Si bwe kiri? Nga abasala tebaliwo baleese balala be bavunaana birala. Abeetikka
Anyway, kale njagala kubebaza mwenna bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate tuntu ly'olunaku olwaleero. Njagala bagamba nti mwekuumire ku mukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga just in case nga wakatwegattako olunaku olwaleero wanga gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Yasubscribinga edda weebale nnyo weebalire ddala. Eno ye DPTV Uganda. Yenze Sajime mbadde ne Morgan ku kamera, so nga Abba abadde mu production. Okakasa nti abateekateekera buli kimu kitambulire bulungi, kitambule bulungi, kubeere bulungi. Muera.